have been given authority in heaven and on earth. Katonda bwe tusinza yaweebwa. Yesu bwe tusinza alina obuyinza obwamwe bwa mu ggulu ne ku nsi. Omuntu bw'aba n'obuyinza aba n'obusobozi okulagira. Kyobola Katonda eri mu lubereberye alagira kubanga alina obuyinza ng'alagira ebintu kibe ne kiba. Kino kibe bwe kiti ne kibeera. Kino kikole bwe kiti ne kibeera. Kino kyawulibwe bwe kiti n'ayawula. Obuyinza bukyusa ebintu. Yesu ng'aweeredde obuyinza mu ggulu ne ku nsi kyava ajja okulagira ebirina okubeera nga bikola ki? Nga biteekebwa mu nkola. Kati olw'okuba tuli bakozi naye ensonga lwaki naffe yatugabanyiza ku buyinza obwo ate n'agamba tujja nakola ebinene ebisinga ku bye yakola. N'olwekyo teweenyooma oluganda, teweenyooma olw'emyaka gyo, teweenyooma olw'ekikula kyo, teweenyooma olw'ekyo ky'oli, naye ali mu gwe w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Baluumi 10 olunyiriri olw'13 agamba kubanga buli alikaabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Kale balikaabirira batya bwe batannakkiriza? Era babikkiriza batya bwe batannawulirako? Bwe tuli awo mu Baluumi awo 10, 14, 15 bwe tutambulira nga redeemed olw'okuba tuli banunule and we evangelistic church tulina okubuulira enjiri mu buli mbeera yonna. Tulina okubuulira abantu nti Yesu Kristo mulamu, alokola era awonya. Bye yakola luli byakola ne leero n'emirembe gyonna. Nga teweegulumiza ng'ojjawo okwegulumiza mulamu obwo yalabisibwa ng'ogamu. Kristo labisibwa, Omwoyo Omutukuvu labisibwa mu buli kyonna ky'oba ogenda okukola. Mu buli mbeera yonna mugambe Yesu labisibwa. Kubanga ffe tetulina maanyi naye ye alina amaanyi agasinga embeera ezitwetoolodde, agasinga ebituli mu maaso. Kale balikaabirira batya bwe batannakkiriza? Abantu abo tebasobola kukaabirira Katonda kubanga tebannamukkiriza. Gwe batannawulirako kitegeeza baliwo abalina okubabuulira.